kulonza kulala. Bad boy biggest export, music export, man. Today, no time to waste. Baddest general is coming from the city tonight, today. Okay. Yeah, man. This is coming back home, so not to be excited. Anyway, Eddy, simaina tenyeza mwogera kunenga bambi. Yes, nga bwe twabasubiza okubeera nga tubaweereza updates ku nsonga y'omukulu Eddy Kenzo okubeera nti aweereddwa heroic welcome nga wonoogamba nti ayaniriziddwa mu ngeri ya buzira nnyo tugezezaako okubeera nga tukuŋŋaanyaako bye tuba tusobodde naye nga tukyakuleetera updates nnyingi ez'enjawulo kyolina okumanya nti wano mu Kampala olunaku olwaleero terufaananye ennaku ndala nti Eddy Kenzo ataddewo ebbugumu eritannabaawo. Kyewuunyisa nti ne bwe yali agenda abasinga tetwakitegeerako naye ate kirabika Amadda ge ebbugumu erigalimu lyongedde okubukusa abantu wano mu kibuga. Tulabyeko wali eri ku maka ge aga Big Talent Salama Road awo nga ku Pride Supermarket. Tutuuseewoko embeera gy'olaba mu maaso awo mu bifaananyi ebyo y'embeera ebaddewo nga abavubuka bagezaako okubeera nga abeeswanta. Tulabyeko ku bantu nga emijoozi tugirabye esaati ezaakubisiddwa mu mbeera ey'enjawulo naye ate ebigambo ebimu bitukubye enkyukwe kagamba ebigambo ebimu ku masaati ebiriko smile love ni gas masemyekozo simanyi waddala bibadde called for naye ndowooza kuva muzaata bwe yamubrandingako ekigambo kino abantu bo basazeewo okukitwalirayo nga kyekyo. Tulabyeko abantu bangi tugezaako era still ku approachinga abamu ku bafaani ba Eddy Kenzo abamulindiridde ne babaako bye boogera ku nsonga eno. Katusooke tuwulirize ku bigambo byabwe ate tukulage n'abantu abalala n'embeera endala ewalala kubanga olunaku olwaleero Salama Road ebaddeko jaamu tatera kukwata Salama Road mu budde bwa kumakya nnyo naye olwaleero olubadde lwanjawulo era jaamu akwatidde ddala ng'abantu bagezaako okubeera nga bajjayo ebidduka byabwe bagende ate wali ku Entebbe International Airport okubeera nga baaniriza omukulu Eddy Kenzo. Abantu betusanze abagende ku nsonga za Eddy Kenzo bafaani be abamu boogere bwe bati katusooke twawulirize. Embeera eriwo essaawa eno tugenda ku kisaawe nona musajja waffe mwagalwa w'abantu tugenda nona awaati tetugenda kukola akavuyo konna kimugenzi era nga wemutulaba ffe balafunika ffe tugenda nona musajja tewali ttagali mbuki jasi twagala awadi yaffe tuuka mirembe ebyo. Coming back home, so not to be excited. Anyway, Eddy, simaina tenyeza mwogera kunenga bambi. Yasinga. Eddy Kenzo. Team Big Talent. Come on. Tugende. Nenda sijaji yako. Batyo webogedde naye nga kyolina okumanya nti ebbugumu likyakutte omukulu Eddy Kenzo yamaze dde okutonya wali ku kisaawe ky'Entebbe ng'ayita mu nnyonyi ekika kya Emirates era nga yennyonyi esobodde okubeera nga mutuusaawo. Ebbugumu lingi tulabyeko ku celebrities ab'enjawulo omuli Jennifer Fulfiga, tulabyeko Senga Sebbanga, tulabyeko Seginya Muhammad, boogereko eri bannamawulire ku nsonga ez'enjawulo nabyo tugenda kuba nga tubikuleetera wano tova ku Logon TV. Kyolina okumanya nti ebbugumu lingi mu bifaananyi ebyo nga woolabaawo abantu bajeeyo buli kimu ababooda abaki buli omu emotoka ez'ebbeeyi zivuddeyo bagenda kwaniriza omukulu Eddy Kenzo naye nga kyolina okumanya nti musuuza leero ekitiibwa kye bamwaniririzaamu newe yaleeta BTC kyekitiibwa kyeyagiramu ekyaleero kisukkulumyeko naye nga ekikulu kya byonna nti oba oliawo tugambe nti akikoleredde anti neena awaadi gye yawangudde naye erina kyeyongeddemu ku nsonga y'okubeera ng'eteekawo ebbugumu mu kumwaniriza ate n'abeera nga aweebwa respect olw'ekyo kyakoledde eggwanga kubanga gye buvuddeko twamulabako ku social media handle ye ya Facebook ng'akaaba amaziga agaddala ng'agamba nti kikyesikoledde gavumenti kikyesikoledde Uganda wawe situsiza lulimi Luganda wawe sikoze ekikugamba ng'alaga nti byakola tasiimibwa naye kirungi okusiima omuntu nga akyali mulamu nga bw'olaba bannayuganda okwagala kw'omulaze Eddy Kenzo mu kaseera kano naye ffe tuliwo okubeera nga tukutuusako updates katuve wano ate twongere okusombera amawulire ag'enjawulo ku nsonga eno tukuleetera vidiyo yonna zonna buli kimu nga bwe kinaba kitambudde ng'omukulu Eddy Kenzo ajja tumusuubirako okubeera wano emakine mu kizungu ng'agezaako okubeera nga ayogerako eri bannamawulire ku nsonga eziriwo amawulire gazze ng'akola ebiriwo era tugenda kubeera nga tumukuleetera mu full speech beerako ku Logon TV atanaba kusubscribinga nze ngamba oluddewo just hit the subscribe button tubagala nnyo temujjanga okwo.